emmanga mpaka okutuuka wano ku kisaawe tuyimiriddeko lubiri lumu nga mulimu nnyumba z'abajjajja toyinza na kumuwa kawumbi n'otwalawo naye alagulirawo bulagulizi tiwalina makaage yakola atya? baba tomanyi genda omwebuuzeeko muyitiridde okuyita abasawo baffe ndi bafere. Abasawo si bafere, bakabona si bafere, wabula bakozi si weewaawo. Gwe bwogenda emulago nga bakusala ekisonga kikulemeramu kulannama yesobola ng'agenda ku international. Nze siba mufere, seba omugenyi omukulu mba museezi. Olwa guledi tulina ab'ebitaano, ab'olukumi, ab'omutwalo mpaka n'akawumbi. Mwe basawo mmwe ani Lubaale gwe yagamba bajjajja b'abaana nti lagulira nusu 10, lagulira nusu 5? Ani oyo gwe bakigamba? Bakugamba tiwebaka ku bazzukulu bo, tokangakanga bazzukulu bo, toteeka bintu bitiisatiisa mu mbuga yo, kola ebyo byennyini eby'ennono. Naye omulwadde buli wajja n'omusaba embuzi n'omusaba embuzi n'omusaba embuzi, ate bw'omala ozimusaba zonna n'ozisala. Kati nze muzinsibiridde ngenze kulunda, ndibagamba nti nakwata mu kisibo ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, aye ne nzimba toyireti y'essinzizo ng'ate mwe mwazimpa. Si weewaawo? Omulwadde bw'oba mutuma embuzi, mutuma 2, emu yakuta yakabaka bulamu nti naawe genda ofune obulamu, endala yakusala ng'ojjawo ekizibu. Enkoko mutuma 2, kubanga bw'ona omutuma emitwalo 10 tajja zikuwa, ate kati enkoko 2 zigula emitwalo 8 ng'oteeka mu kisibo. Abasawo obwavu bwe butulaajanya. Kawumpuli oli Kigundo muyimbira oluyimba kubanga alinamu akantu. Munkwasa bulungi? Sekitolako okututuuza wano kubanga alinamu akantu. Okuyimba erinnya kulannama, omwavu tebamuwulira. Omwavu tebakola ki? Abasawo mukole, mwekolere, bajjajja mwekolere, muve ku ebyo. Katwale mwana muto wuno yakava ebweru yakasamira wano jjajjaawe ndawula kya lubimbo mwesokoza myambe. Katwale lwaki avuga emmotoka? Basebo ne bannyabo abasimubbi, akusinze ku mukisa, akusinze ku magezi. Mwebuuzeeko. Laba bajjajja muvudde mityana, ono jjajja avudde eri waffe Nakaseke. Laba Kabona Kibombo ovudde Walusi. Si weewaawo? Naye Walusi gy'ovudde oyinza okuba n'emitwalo 2 n'otambula n'otuuka e Masaka. Bakabona obudde bwakukola. Kabona atalina ssente, kabona omwavu, wummula entebe y'obwakabona tunoonye bagalaba banaatukolera empola. Kubanga budde bwakwenunula. Tunaabeerawo buli kiseera. Pulezidenti Museveni tuyambe, bangayisa abasajja Kabaka tunaabakabira ddi. Abakulembeze bateereddewo emirembe, muvuze okuva e Kampala ne mutuuka wano. Kola nsinga waali. Ssaabakabona alambudde disitulikiti mmeka? N'amagye abasirikale 12 n'emmundu 10 na mmeka? Gavumenti ojagaza ki? Ensabo lye yalikoonawo? Gavumenti ekukuuma n'ebintu byo egenda kukuwa paka ddi? Bagenda kukuwa batya? Gavumenti ekuwa ddembe, naawe n'obeera n'eddembe. Naye mubeera eyo, nze gw'olaba wano, nze seeranga, oyo Kabona Sekitoleko yeeranga, nandi Mulangira Jjuuko tava ku Facebook kubanga akola ku b'Ebungereza. Mulangira Jjuuko yeeranga nnyo asinga Coca-Cola, ekoledde emyaka emeka. Lwaki tejja mulango ku TV? Bantu ba Katonda bweza era osanga ne rediyo, ffenno rediyo zaffe wano tiziranga basawo ba Kinansi, tiziranga Mbugo. Awo ensi yavaawo. Mubeere ne TV zammwe, mubeere ne rediyo zammwe. Kati ensi eri ku Global Village, twadda ku social media. Buli musawo n'essimu ya smartphone. Gula smart. Teekayo akantu. Nze gwolaba nabadde ne Ssaabakabona. Nze muchwezi w'egindi Ssaabakabona yandabye. Ne senga kulannama. Tova wano nga tofunye simu. Nga tofunye simu ya kulannama. Tova wano nga tofunye kifaananyi na mugenyi mukulu. Onoyogera ki yavudde mu state. President yamukuweereza ng'omugandi ne president atumanyi. Tomulaba twabadde naye tomulaba. Era timugana kunkuba kifaananyi n'omugenyi omukulu.
Mukiragadde bulungi ewa badde jjajjabira biri ng'okyusa ati ndaba ne pulezidenti yatusindikidde kati njagala eki fe tumusibidde mu ntebe. Bantu ba Katonda bweza Lubaale takwata musiru kubanga bakabona muli baki basawo siweewaawo kale bakabona ate nga muli basawo muwanike emikono ndaba bameseji yange gyegenda yeeyo. Abasawo muwanike emikono nga gwomanyi oli musawo ndabe bameseji yange gyegenda yeeyo waawo. Kale muse wansi abakkiriza nga gwe toli musawo ng'oli mukkiriza bukkiriza wanzikiriza aliko omukono ndabe meseji balansinga nammwe kanzije. Bantu ba Katonda bweza mukasa abalwadde tibaagalira ddala muntu mwavu, tibaagala muntu ali bubi. Omulwadde tayagala musabiriza, omulwadde mugambe ti omusambwa gwagambye okuwa kalina eyo gy'olaba ey'omunyeendo munange gwagala ente bbiri nga njeru awajja kutunda ne ku kibanja naye munange halo baba muzzukulu wange si gwe muzzukulu wa Kawumpuli essimu gisanze wano mu kitabo yenze jjajja mbadde nkugamba maama bamuwadde ekitanda n'okufiirwa twafiiriddwa mpeerezaayo kasente tujje maama ku kitanda agandiraba obera ku 0.0 equals 0 mugaye nti jjajja akugambye agenda okuwa omukisa naye akugayiweerezayo sente z'embuzi ogenda ojjanjaba ennyoko mwabaki jjajjagala bani anaabaŋŋambira ye n'abasangawa n'abasanga luddawa wano wenina okubakola ki okubasanga. Basabo ne banyabo njagala okwongera okubategeeza lipooti mugiwulidde tukole twezimbe tubeere bulungi mwenna mudde mu buwangwa bwammwe. Bugembe yayimba oluyimba naga nti komaweeka kitaawo akulindiridde tiwazaaliwo otyo ensi yakulimbalimba tiwali muyaaye biri biviireko ddala si bwe yagamba mwakeera mu kkanisa sebo taata omugenyi omukulu bwe bagenda mu kkanisa n'abongera tirengera embaata lengera empuuta amagunju ga kuno ng'alaba mufuuse embaata mu kkanisa teriyo gyammwe. Yesu tiyayogera ku Luganda, Yesu si wa wano. Kyova olaba nti abantu bonna ababuufu, abantu bonna abategeera bo bagenda okukuŋŋaanya bajja okutukwata obwongo okutufuga n'okutulimbalimba. Kyetuba tusaba Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga Ssebo Pulezidenti Museveni gwe pulezidenti waffe kubanga ffe situgenda kera kwesimbawo era ffe situgenda kubeera wa pulezidenti obukulembeze bwaffe bwa buwangwa naki nannono si ewaawo ate tukimanyi bulungi oli musajja mucwezi wano mutabani we yawandiise ne ku Twitter ye n'aga nti abacwezi tibafa ninga nti wamma ebintu babimanyi kubanga bo babula buki bubuzi bwafa omuzimu nga gukola ki nga gudda. Taata abakatuliki obawadde, abasiraamu obawadde, abalokole obawadde, buli kitongole okiwadde. Naye pulezidenti fe abasawo b'ekinnansi fe ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono abakuwagidde okumala omwaka ku mwaka bbanga ku bbanga. Pulezidenti twakukola ki? Ogenda n'ogamba situlina bantu mugende mumale kubeera organized. Bwe munaabeera organized nja kubalaba. Saba Oweekitiibwa Pulezidenti bano abantu nga toli organized osobola obbayita? Osobola obbayita? Edda. Bano banajja baavudde nga toli organized obajjawa? Gw'olabamu omwana omuto omusajja wuuyo mulangira awanise omukono ne tusitula abazzukulu bokka baasitudde abavudde mu kiggwa kimu n'olabawo nga wajjudde. Tukubuulidde ku musajja omukulu kkubo kakati muzeeyi obutamenyekana bali bakulimba bwe tunaaseesa ebyoto ate naffe twetabe ku beekalakaasa tibajjajja b'abaana badumidde emisambwa gikyuse ensi kuba kati kyekiddako tunaakola ki? Kati kyekikola ki? Kyekiddako. Oweekitiibwa Pulezidenti emyaka tusigazizza 3 gye gisigaddeyo tugenda akalulu 2012 ekyo nkulayirira Oweekitiibwa tukoze
byonna twabikola ne tujjako amagandula ne twejjako enzikiriza ne tugenda ne tukola byonna naye sitwafuna naye 2026 bwe kibwatuka ne kiga nti tu nga totuyise naye pulezidenti totubuuza siwewaawo totubuuza kubanga ngenda kuduumira baseeseemu naye nga abantu bano ke baagala katono nnyo esinzizo olirabye mu bajeti tuwandiise omukulu Kiwanuka Brighton ebintu byonna bireeta bulungi youth parliament yimirira obire ku bantu youth parliament ebintu byonna bireeta bulungi oye speaker wa youth parliament naye tuwandiise tosituddibwamu president covid yaggwawo president Ssaabakabona ayagala okukulaba Ssaabakabona talina kyamwagaza wabula ayagala sente ezigenda okuzimba essinzizo ly'abantu be n'okulaakulanya abantu bano nze kyenjagala gye bakola ki gye bali singa timwawa abakatuliki saalize singa timwawa abasiraamu saalize naye ffe gaana bali baana bantu ba Katonda bweza Mukasa ne Namukasa kubanga abantu bano bonna bannyombesa buli lunaku wagenda gwendesenga kulanama ne babawa pesente zaffe ez'eggwanga pulezidenti ne muzitulyako si bye mugamba tebatuwanga banakwata omuzindala n'abibabuulira bantu ba Katonda bweza Mukasa ne Namukasa basebo ne bannyabo olw'okuba tubadde tulina omugenyi omukulu atatutuulangamu ng'olwaleero lwaze gye tukola ki gye tuli badde nina okupurezentinga ebigambo bwe bityo kumwane agala mubuulira enjiri atamanyi enjiri yaffe wali bagifunye ekiro waliwo atamanyi enjiri yaffe kaaka enyongereza teba ntono naye njagala okubategeeza nti buli mukolo gwe muyikola mutegeeza abakulembeze era saba ow'ekitiibwa pulezidenti twebaza Osiwo Munyendo yatukoze bulungi n'atuwa security twebaza RPC wa Greater Masaka yatuwa security mu buli district gye twagenda era olw'abawandiikira tebakola nsobi saba ow'ekitiibwa omugenyi omukulu okuva mu ofiisi ya pulezidenti twebaza omukyala Major Flavia Teri Mulungi omwogezi eyali omwogezi w'amagye Masaka tumwebaza akoze bulungi mobilization mulimo mu basawo bano era yasinze okutugatta ssebo Major Flavia Teri Mulungi simanyi obasobola okuba omukolo guno naye taata tumwebaza obanga otunula majeego ku ludda olw'abasawo b'ekinnansi Teri Mulungi ye mutwebalize ddala era mukama waffe ekifo ky'okukyusakyusa abakozi oyo Teri Mulungi ogira omutulekera kubanga abadde atukutte bulungi Sakita yaffe y'abasawo b'ekinnansi temanyiddwa batuyita babbi batuyita bafere batuyita baavu batuyiikiriza batuliraana ekkanisa bakona amasabo gaffe bo we bayimirira babeera batwogerako bwe tugenda ku ladiyo ebirango babituma tuli mu nsi ng'ensi etali yaffe naye bassebo ne bannyabo ffe tunywerera ku gavumenti eno kubanga eno ye gavumenti eyalambika ti buli muntu asinze mu nnono ze mu ddiini ye gy'ayagala asitaba nga tatulugunyiza muntu muki mulala ffe tutulugunyiza ani tuwale ate no ffe tusinga abantu obuyumba bwaffe babuyingira basoma bwe bamaani bagaa nti bulinnya lya paati neryamwana neryamoyo mutukuvu naye nga ne byayogera tabikola ki tabitegeera naye bonna bwe tunoonya buli aliko omusale ne faaza amalira mu ssabo bwekiri si ewaawo ekereziya esigala nkalo kale no bassebo ne bannyabo abakkiriza abali wano mbeebaza okujja ku matikkira gano mbeebaziza era nsiimye nnyo nsiimidde ddala waliwo omwana wange mwana mulenzi oyo muzzukulu wa bamuyana omugoma oyo mugoma wa Kampala janguuko wano agera n'agamba Ssaabakabona wanvaamu Ssaabakabona tonzijukira ani yakuleese era ani yakuleese kabona yimirira kabona ani kabona matovu kabona wa Kampala kabona wa Kampala obuzibu obunafu bubadde wano mbadde ngambanga kabona kato wali ombadde kabona kiggundu nga ntekerera naye ke nakwataganye n'oyo enzikiriza tesobola kutambula nga Kampala eyuga ndi muto mu myaka
naye buli mulalu yeyuna kibuga mu kinyenye Masaka ngenda kikuba e Kampala mumpe engalo egali wango neddira mamba akabiro muguya kakati abona wa Kampala nkukwasiza omwana ono mukwasiza omukuume ayomba nnyo naye mukuume bulungi omukwata bulungi atereere n'ekibiina ky'engoma mukiwa emirimu tweyanze basebo ne banyabo kabona kato Muwanga Senkandwa nkwebaza olw'obutabiriza buno obw'Amasaka okulabikanga wasobodde okunga abantu event bwenti ebadde erudde okola ki Mupengalo nno bannange okubakunga mu kiita kitono. Njagala okwebaza baganda bange bazzukulu ba Wamala mwenna banaye mbeebaza abakulemberwa Kabona Katwebe bamweyana Ssebo Taata ayimirirako ne ttiimu yo abaana be nasamira nabo mwenna n'abaana bange njagala nno kubalaba kale muveeyo tufune ku kifaananyi wano ffenna. Basebo ne banyabo mu kaseera kano be bazzukulu ba Wamala abo nno baganda bange abalala baana bange nasamira nabo njagala muyimire bulungi Ssebo Taata ejjangu oyimire n'abaana kojja mukaaya kuveeyo mufune ekifaananyi kino kubanga muyinza abantu obutabalaba mukyukeemu eri mutunule eyo Jjajja Katwebe sembera wano kumpi nkulaba omwesikoza myambe Ssebo Taata omugenyi omukulu Ssebo Taata ono ye taata wange mu Lubaale eyansamiza ono bebakubuza Jumba yasamirira wa mu ddiiro lyono e Bukomansimbi taata Muwonge abeera Nabbingo ne Bukomansimbi sajja mukozi mulungi nnyo era muweereza bano bonna boolaba abamu baana bange abalala baganda bange buli gwolaba ayimiridde wano ng'oggyeko bali abawanisa emikono buli omu ayina essabo ono ye Naalongo asamirira olusozi lwe bayita Wajjinja lubeerako abantu abayitirivu jjajjagala bobadde omumanyi yasamirira Wajjinja Naalongo Nakasiita kaakati bw'otunuulira abantu bano bonna taata nga bw'obalaba buli omu ng'ayina essabo obusawo bw'ekinansi bukyagenda bulina gye bulaga tunyweza tuteekeewo olugogo tufune enkolagana entuufu. Ssebo Taata omugenyi omukulu nakino njagala kikwogerera nkikutegeeze President General w'abasawo ate muddawa mulabike wano njagala mubeere wano President General w'abasawo b'ekinansi tebakulimba nti mulala ekibiina Uganda n'eddagala n'obuwangwa bwaffe kikulemberwa Maama Fiino muntu atya omu Senga Kulanama akulembera ebibiina 37 era babyita tuli bumu National Union yegatte ebibiina by'abasawo b'ekinansi mu ggwanga. Lwaki njogera ebigambo bino? Njagala kutegeeza President General oyo gw'olaba awo waatudde agenda Germany mulongoosa Kibumba nakyo njagala nkikubuulira ogende ng'okimanyi y'ensonga lwaki njogera sipiiki ye bwe njigatta mu yange ngoba mmanyi weakness ye mukazi mwogezi naye oluusi mumenyefu ne bwatudde awo oyinza okulanga bamuza mu mmotoka ate ng'akola ki kati ngoga ati ate ebigambo bya Senga Kulanama nga sibiwulidde ng'ate gwe mulundi ogusooka kale nno abantu bano mu masabo yonna gye bali yabalina n'abalala ddayo bagambe bakuŋŋaanyizeeko abasawo babajjawa abasawo babajjawa tebabaagala ate nammwe mukimanyi abantu mubalekere ebyo byennyini bye baba beetaaga oli mumuleke amansula sente z'embayimbi agenda bulungi owa pengepenge fe tuli babuwangwa nannono Baba Katonda bweza mweddireyo
baba gamba mweno tata alina kyabagamba mukomeo alina kyagalo bagamba alina kyagalo bagamba tata akugambye kyoyokulana magotudde naye tazaala jumba yekka mu lubaale n'oyokulana mayamuzaala kitegeeza tempologoma ebbiri bw'oba ozaagala olumufuna ono bonna oba bakoze eki obafunye nammwe bajjajja mwenna mukitegeere tetuli baana boono geera bw'olabye abaana bajjajja mulangira nga bw'olabye abaana bajjajja galaba kubanga munange kankubulire taata ebintu bigoba nnono jjajja galaba yimirira kabona sekitoleko yimirira kabona sekitoleko oyo gwolaba yazaala galaba mu lubaale yes yekitaawe era galaba oyo yamukutte ku mukono namuga nti tubula yatugende wa bosi namuleeta kubanga mwana we ekitegeeza bw'ozaalibwa omuntu alinamu kantu naawe okafuna kubanga ofuna ku mafuta gali mweddireyo bantu bakatonda mweza wa mukasa nena mukasa kale nno basebo ne banyabo kanso nze kati nsiibula ebyange mbimaze waliyo ekibanja omanyi teriyo kintu kikulu nga kukola n'abantu nga mikwano gyo wama kameramaani kola booti baga nti amatikira ag'omulundi ogwokutaano twaliko babadde mu kutambula nze tufune ekifaananyi kyekindeese gye muli abasebo ne banyama olukiiko lwa high council enyimiridde wano jjajja Lugayaavu situka abali ku high council maama n'ababona situka kabona Kasimasiko Kayigi kabona Kasiko Mutaasa owa Greater Busoga situka olukiiko lwa high council lwonna kabona Kato Muwanga Sekandwa kabona Sekitoleko high council kulembera enzikiriza musituke mujje wano kasoka Kizito Kayiira baba muveeyo eyo mujje abantu baffe basuze enjala baagala kulya kamere weekali tekalina mutawaana sebo taata luno lwe lukiiko lwenkulembera nalwo enzikiriza eno olukiiko luno lwolaba lwe lukiiko olukulembeza olwa high council lwe tukulembera nalwo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nesenga kulana maayi n'olulwe naye luno lwe lwange nze nga Jumba Lubo waligaweesa kansabe mweyanjula omugenyi abamanyi mannya gange ze Nalongo n'ababona Nakayima n'abatanzi tuula mu Jjaluliro Emirinze Lusozi Walusi Bulemeezi weewaawo tweyanziza jjajja Lugayaavu naye erinnya alyogedde nti yatwala abakyala bonna bannabona kati ye yenna ababona bakabona kati nze saabakabona erinnya eryange nze Ssaalongo Lugayaavu Luswata ng'oyogedde empula yongerako Lugayaavu Luswata mulyo wa Nsozi ntuula mu nsozi z'Ewalusi ne Kayindu mu Bulemeezi ne Namugongo nze nkwasisa empisa ku high council weewaawo erinnya eryange nze Kabona Masiko Kayigi okuva Rakai district mu high council ndi omusomesa w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono okubunyisa ekigambo kya Katonda n'okubangula bakabona ne bannabona nze Kabona Kato Muwanga Sekandwa atwala ekigambo kya Katonda oggwanga Uganda n'ebweru waalyo bisanyusa okubala agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwa ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo nze Kabona Sekitoleko Bateesaki bazannya na misambwa kyere batadde enkulu kwetakulira kitiibwa ky'abamwe yano abaliddawo balitenda nga nze Kabona wa Masaka Sipe mu buufu bwe bumu bwa high council nkolanga
ow'ebyenkulaakulana n'okulaba nti enzikiriza yaffe entumbuka okuvira ddala wansi mpaka mu nsi eno yonna. Ntuula ku Kiggwa Mirembe. Erinnya eryange nze Nabona Kabayinga Nakayima, ntuula ku Mpala Isingiro, High Council ndi memba waayo, ate nkulembera Western Region mu basawo b'ekinnansi bonna. Ate ku kakiiko ka Ssenga Platinum nze nkwata ssente zammwe z'abasawo b'ekinnansi mu Uganda yonna. Ssebo omugenyi omukulu yenze Kizito Kaira Lwere, ndi munnateeka wa kkooti enkulu eya Uganda High Court, ate ndi muyizi nga nkola diguli yange ey'okubiri mu mateeka, ate era nze omu ku bateesiteesi abakulu ab'enzikiriza eno. Ssebo omugenyi omukulu, nnyabo Pulezidenti General, nze Kabona Lubowa Kiggundu, nga nze Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Yenze Secretary General ow'ekitongole kye bayita enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, oba nze muteesiteesi omukulu ow'enzikiriza. Nze muyambi omukulu owa Ssaabakabona ewaawo. Ssebo omugenyi omukulu, nze neesobola nze Sekate baali basika mulengera mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, nga ndi Vice Chairperson wa Mukono District, ate ku High Council nga nze nkulira ebyentambula era n'enteekateeka ezimu eza Ssaabakabona mu ofiisi ye. Agulumizibwenga, atendezebwenga, aweebwe ekitiibwa. Amayina n'eroboozi ndetebwa Kabona Kasiko Mutaasa okuva e Busoga, era nga niza atwala Busoga Region. Na ku lukiiko lwa High Council ndiku ng'akulira olukiiko oluli kuzimba eisinzizo eikulu mu Uganda ne mu nsi yonna yonna. Ate ku lukiiko lwa President General ndi coordinator wa Eastern Region. Mu bakabona baali bakantaako omukono banondanga chairperson waibwe akulira bakabona mu Uganda yonna yonna ku lukiiko olwo. Bannalukiiko baliwo wano mbatumiire. Katonda wabadde ife abawa omukisa. Weewaawo neyanza Kabona Kasiko Mutaasa, wano saafunyewo ekifaananyi kyawo bulungi. Wano mweddireyo bajjajja, mweddireyo. Kabona kato tukole, kwata wano. Kabona Kasiko Mutaasa sena kugoba kyekyasembezaawo. Taata musajja ono mukozi era muweereza mulungi. Bakabona mutunulire nnyo Kabona Kasiko Mutaasa. Kabona Kasiko Mutaasa mukozi ate muweereza muki mulungi, ate mugasi agatta ebyo ebiremye ebikanye ebikola bitya. Kabona Kasiko Mutaasa abikola, ate muwulize, webale kubeera muwulize. Dada waife Budagaali tasobodde kubaawo wano naye nga tuli wamu naye, webale nnyo, webalire ddala. Ssebo Kabona Kasiko Mutaasa nsigadde wano kugamba tuzimbange ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa 11. Nze nziguddewo okutalaaga eggwanga lyonna nkusaba kundaga pulaani yo. Saagala ssente za kuzimba sinzizo mu kirowooza. Ssente nja kuzinonawwo, oba olina 1,000 oba 5 oba 10 oba 5, bwetege kompyuta ewone bwe mba abantu bameka babiri. Ate siriko nti oyita mu lukiiko nti ate oyita mu protocol simanyi kola bwoti. Bassebo ne banyabo nze ndi Ssaabakabona wakuzaawo nzikiriza ya mwana waki bwe nakola protocol binakola. Tetugenda kutambula butambuzi, era ssebo ntandikira Busoga. Mbadde ndi wano ndi mu kwerowooza nga ngamba nti amatikkiro amakulu ag'omwezi gw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 24 nga kuwe mu Greater Busoga.
ye taata tugeyanziza ssebo wano nkyogerera wano naye mbadde wamulangira ne mu lipooti nkijjemu bujja mulangira naga nti amatikkira amakulu agaddako tugenda gakolera Masaka nkubuukinze Ssaabakabona ogenda koma wene Masaka njagala osanga ffe tumaze okuzimba ekisinzizo eritemagana neŋŋamba naye nja kufuna olunaku lwembawa ng'amakulu lwe gabadde eno agaddako ketonye kanfiirwe kasanaba nga nkyali mulamu nga kuwadde Busoga genda otandika okuteekateeka okuva kati bweza taata tiwekwasa saategeera ate munnange nze Kabona Ssekitoleko nze bintu bino nabiraba ku mukutu nkugambidde mu lujjudde gw'ogwokutaano we gulituukira ngenda gakolera kuguleeta Busoga oba galibeera ddolwe gwe woolinteeka nogandi kino kyekifo ekikulu kyenkutadde naye nga ngenda kuba nga nambula guleeta Busoga bano mbawadde ennaku ziri 5 size mbawadde 5 gwe ngenda kuwa ewikisi 2 tulyoke tugatuukeko tweyanziza taata basebo ne banyabo mu kaseera kano ebintu mubimanyi basebo ne banyabo nga we mbagambye nti nze kyeyamani w'essinzizo gwe wenna azze n'akasente osobola otuukirira ofiisi yaffe weeri erikola n'okateekayo ak'okuzimba essinzizo lyaffe kuba gwe mulimu gwe omukulu ekyamazima tetulina kyetuyinza kukolera Mutonzi nga bwe tuli wano amamotoka tujja kugaleka amayumba tugaleke naye essinzizo eyo we tuliteekawo abaana n'abazzukulu balimanya nti twakola ki twaliwo naffe tubeere n'ekitebe kyaffe ng'enzikiriza y'obuwangwa naki nga boolaba Namirembe nga boolaba Kibuli naffe tubeere n'entikka eyaffe we tukuŋŋaanira ku mulembe guno nze nguyita mulembe gwa Jjumba aligaweesa tuveeyo n'ekyo nga kyetwebazireemu naye sooka olindeko Kabona Masiko Kayigi kasiko Mutaasa njagala osooka olindeko wamma abawagira baga nti tuzimbe essinzizo muwanike omukono gwe ngoga nti essinzizo lizimbwe ng'okkiriza kuba nyinza okuba nga kakaatikako ekintu kino nga temukyagala kanga katambuliza kamera bulungi ne SK7 media ndabe abagamba nti ddala essinzizo lizimbwe muteeke omukono waggulu mugugolere bulungi ku lwa jjajja mugugole bulungi si weewaawo kaakati nga tukule musse wansi nga tukulembeddwa Kalungu kwata ekibbo tuzimbe essinzizo buli muntu agamba nti tulizimbe katuligulewo olwaleero essinzizo ly'e Kalungu Town Council twali basaba bavubuka oluyimba lwa Kabona Kawulula Officer tuzimba ate ndukolera mu ddakiika 4 ngenda kukimalawo nga n'okugwayo tirunaggwayo Kabona Kawulula Officer ab'e Kalungu abakulembera mugabira bokola essinzizo limu kitaka Mutonda Kalungu Town Council Lukaya Town Council bakulemberwa Kabona Gabogola mugabire kale mujje sekamu DJ bannange ffenna tuzimbire wano essinzizo nange kasooka entebe ttafaali ery'essinzizo lino weewaawo kale DJ tekako akayimba ekifo kino kijjule wano lindako agulumizibwenga atendezibwenga obwenge ekitiibwa mukama wange taata ndi musanyufu nyumukula matikira wakubanga nange kwendi maama sinakula namanyuga yenkulaba mpa musanyufu abagenye kusansa okubalaba taata sigenda kulaba kuba ndi musanyufu bigambo nina bitono nnyo naye bano bonna bona n'abalala gye bali bangi twasobodde kujja twasobodde okusonda emitwalo 5 egy'okuzimba essinzizo lyaffe ekkulu eddene okugola era mukama wange zijja bazirabira eddala tebaga ntwataddemu 2,000 oyo waawo obugalo
ya tata abadde njagala kulwa weewaawo ngenda kunoonya akadde nako nkaleeta weewaawo emitwalo 5 obugalo bannange engalo z'ekalungu kati mudigide omuziki guno situla tugende buli muntu alina tafaali Kawululu fisa manisa muzikirize yaffe y'obuwangwa Kawululu fisa manisa muzikirize yaffe y'obuwangwa Katetondisimu olulama olulamu omukulu kati mukubanduulu n'engalo banjulire ebikulu Kawululu fisa manisa muzikirize yaffe y'obuwangwa Kawululu fisa manisa muzikirize yaffe y'obuwangwa Bazungu batuwalya muveke mwabulira Bazungu batubuza muveke mwabulira omulimu gw'okusaayo amanya saawa kabona bukoze twatandasaayo girose amatindi g'abazungu gawone abaana batonda twegende buli muntu alete ekyo kyalinawo tusimba ensikiriza yaffe zekyolinawo kyekimu kusaba leeta kyolinayo gwe tusimba ensikiriza yaffe omwana wa Afirika yeyagale Bazungu batuwalya Bazungu batubuza batugamba kudeeka embeera tweyiwa mu majaji kyokola bakudagana kabona katimba katose katwa basomeseza abantu butondizimu kubajja gye babulira Kawululu fisa maniriza muzikirize yaffe y'obuwangwa Kawululu fisa maniriza muzikirize yaffe y'obuwangwa Bazungu batuwalya muveke mwabulira Bazungu batubuza muveke mwabulira abaana batonda kyembasaba mulete tafaali tusimbe enzikiriza yaffe naffe tweyagale malwaliro tugagala masomero tugagala tusimbe amasinzizo nga buli muntu watuuka wasalira abaana batonda banjulira nanjagala nabano mubalabe omulimu obunene bwe bakoze bwebututusiza mu ddiiko Jumaligaweesa Saabakawa ekitabuve mu Katonda obusanyusa omutali Katonda bwe busaddaaka abantu bwe bubba abantu ne babatamya abajjajjaffe kabona buyondo omulambi w'enzikiriza ey'obuwangwa abaza omulimu enzikiriza bwegira basipidi gweddukira Kawululu fisa maniriza muzikirize yaffe ey'obuwangwa Kawululu fisa maniriza muzikirize yaffe ey'obuwangwa Bazungu batuwalya muveke mwabulira Bazungu batubuza muveke mwabulira bajjajja b'abaana kyembuuza nanjagala na kino mumpamule wate ebitwawula byebisinga kwebyo ebitugatta ngate ebitugatta ebyandisinze kwebyo ebitwawula omusanyizeeku andibadde nga mutuufu tubale kusabira newange byesamira dungwakulindira newange yayiga amayembe gukozesa newange gukozesa mugire twegatte tusimbe enzikiriza yaffe Kawululu fisa maniriza muzikirize yaffe y'obuwangwa Kawululu fisa maniriza muzikirize yaffe y'obuwangwa Bazungu batuwalya muveke mwabulira Bazungu batubuza muveke mwabulira abona ne banabona tubagala nnyo omulimu kituufu mugukoze tuwuubire ku mikono abagoberezi bammwe tubalabye tusimbe enzikiriza yaffe tusimbe enzikiriza yaffe ayisa basajja kabaka awangaale magulu nyondo teyanze kabona kateja mutukole bana bantu bakatonda bweza mutule oli muwate ojja kutubuulira
wanji mama abadaze kuwa tafali baba libachafali baba na mama omulabye senga kula nama huyo mulabye huyo oyo mujamani mbadde simutegedde kati mazene mutegeera mama senga kula nama president General w'abasawo b'ekinnansi mama nkusaamu nnyo ekitiibwa bakabona ne banabona abantu mwenna bannayuganda muyiga okusaamu bakyala bammwe ekitiibwa teri kikikujjako okubanga osaamu omukazi w'ekitiibwa mama nkusaamu ekitiibwa olw'okuba nti nze nsinga okumanya ebibi ate naawe n'omanya ebyange kusabye mu sipiiki yange obudde bwe mbadde nsigazizza ojje obeeko ebigambo 2, 3, 4, 5 byoyogerako ate tujja kusalira n'abantu keeki kkiriza mu nkola yaffe simanyi nsituka gyoyagala kusitukamu gw'onoojimbula kubanga ebintu byo oluusi biba birala nnyo sebo taata Kiwanuka Youth Parliament nkwebaza Saabayonza mukazi ali mu ddiiro ali mu ddiiro sebo Kiwanuka Brighton chuko imirire sebo taata singa simwami oyo chuko tunuleri sali badenga mfuna president saba byaffe biyinza okukaluba naye nsaba mu nkolagana yonna tukozese mwami oyo tukolagana bulungi ategese bulungi era atuyigiriza ebintu bingi ate n'okusinga mu byonna atuyigiriza okwagala gavumenti ekyo njagadde nkyogere bulungi era singa si Kiwanuka oyo basebo ne banyabo singa situlina mugenyi kuva mu ofisi ya president saba mumuwe ekitiibwa mumwagale musajja mulokole naye yasoma kibaita mobilization agattanya abantu kigundu basajja bakataliyo kati weekolere jangu weekolere wamanoonya webala okukola n'okuuma si kyoyagala noonya oluyimba baluyita webala okukola n'okuuma manyo muziki uyo yatuuse ddaze akuwulidde kala asooka ateekayo kali akakibandikirirako otyo keyanyembera nga kati nkutwalira omuzindaalo nze nkuviire obadde wafunye ekifaananyi nange soka otuuka otunuliri taata atulabe bannange onankaddiyeeko akaddiye soka otuuka otunuliri omugenyi atulabe omugenyi wendi nkomawo kukuuma taata wubira ku jjajja Irumba wubira ku jjajja Irumba nsanyusa okumulaba yampeereza embuzi n'enkoko yokka n'amatooke byonna nsanyusa omulaba kakati webaze ku jjajja Galaba nandi wana mwebaze bajaga nti gontumye mwebaze akulaba tomulaba bwalingiza bwati yenze president Kidogo kakati kyuka bazzukulu b'abamala baganda bo baba bakulaba taata wange taata wali mitala singa nagambye dda zituka kakati soko kyuka otunulere tunene nkutwale bame babateeka mumuleete empeewo teeka mumuleete empeewo
ani alukugambye oyagala tukutula uligirigi uno saba kabona abagambye mbu bagenda kunongoza kivu owaye agulumizibwe nnyo Mukama Katonda affe amawanga gonna gamusinzenga mulimi zaago weewaawo saba kabona obitegeera neyanziza era we wampasizanga ebyange obimanyi obanga nze wabeera omuziki nva ndaba ekintu ekyo nga nkitegedde bulungi obitegedde ate kwaya webe stage nze bwetyo eyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga n'omwami wange ono andi ku lusegeri mba siyina kye neetaaga kumanya biddako ewaawo jjajja Lugayava situka owubire ku bantu bawubire ku sayidi ne sayidi oyo chairperson wange w'abaluuta nsozi mu ggwanga era yakwasisa empisa mutuli bumu ne mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono Kabayinda Isingiro situka abantu abo mubalabirenga ddala mpaji nnene mutuli bumu bangi webali naye abo mpaji nnene nze President General w'abasawo b'ekinansi mu ggwanga abantu muntu mistakinga muyina erinnya eryasooka okukuba ennyo nerikuba naye lyali terikubira mu mwoyo mutukuvu nga lyange ebintu ebyo byakyaka nnyo nga gyendi eno mu mabega nga gyendi naye ne banoonya ne bagamba no bwe twasabye Pulezidenti Museveni okutuwa obuyambi n'aga nti nedda basawo b'ekinansi mwanzibira ennamboole ne mundeetera bapulezidenti b'ebicupuli njagala mugaate obubiina bwammwe obwo mu bugatte muggyemu omuntu omu abakulembere omwesigwa mutegedde bannange nze siina gwe kompiitinga naye nze navaayo kugatta bibiina jjajja agambye nti pulezidenti alina kyatuwadde nze alina kyeyampa pikapu vigo yampa 6 nampeerako n'ebizitambuza ate emotoka etambulira awo nze taata wange oyo yampa nnyo wabula tumusaba busabe nti bwe nali enantonde basanyuka nnyo ne bakanyuka ku social media ne baga nti kulanama lunakubye Pulezidenti Museveni yo tekisoboka nali ngambako mugambe nze yampanga omuntu naye abasawo bange talina kyeyabawa enzikiriza y'obuwangwa n'ennono azimbye amakyaki yiyo tempo yiyo Buganda butudde ne kyaki tekiriimu bwetyo myaliro 6 ate omwaliro guliko omulengero ogwa wakati ogulinga oguliko ekyeru nagwetema ngenda kuzimba nzekka ng'ate siyinamu na sente ya Pulezidenti Museveni ogwo nze ngenda ogwetiba ngenda kuzimba n'olwekyo Pulezidenti Museveni mpuliddeyo abasanyusaawo nnyo nze bweyogera ku Museveni neekanga omanyi maama wange yanjigiriza ekintu kimu ti mwana wange bwenkeere wange okufumba ku kyalo kuno tekuli mutemu n'osanga we bajjula ng'otuula bw'olabanga we basaaniika yanguwako ewaka osanga onasanga eyidde nze siva gye bajjula ne ngenda gye basaaniika mpagira Pulezidenti Museveni kubanga yalimu ekyama weddemu amanda kyova ondabirira mbitegeera n'olwekyo bantu ba Katonda Pulezidenti tumwagale Museveni tagenda kuwangala nga nfuddu ate nze nina ekintu kye nasaba kuvayo wadde nga sinalaba jjajja Jumba nengamba Mukama Katonda wadde nsaba afiire ku mulembe gwa Museveni neme kulaba kukulembeze bulala ate bwe nalayi Muhoozi nno nga zze nengamba oke kale Muhoozi kafuge Uganda Muzayika musindike ku East Africa afuka akuŋŋaanya amawanga nga nze bwenkuŋŋaanya ebibiina byasawo b'ekinansi awo wabi abaana aba people power temunyiigira mwenna mmwe baffe muli baana baffe ate era tujja balabamu eri ensawo temufaayo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ewataate eddoboozi ngenda kulyongera oddituusa muwulidde munkubire mu ngalo ez'amaanyi mukuba ziri ezaffe mwongeremu neera weewaawo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bantu ba Katonda yabaawo nga tetunnabaawo
emyaka gyonna nze tewanayita mwezi oba ebiri nawulidde nga baselebrating entebe awo nti Mapeera lwe yaleeta simanya Mansi ne Mapeera enzikiriza y'Abakatuliki emaze emyaka 143. Nze kitange namuziika mu 92 ng'alina emyaka 9 mugongo. Kitange kitegeeza jjajjange yafiira mu mulembe guli nga n'eddiini eyo tennajja. Temukiraba kyemugamba bajjajjange ne bajjajjange bonna bali mu muliro. Baali tebamanyi Katonda, baali tebamumanyi. Olwaleero nina ekintu kyendabye, mbadde nzija bwe nti nennengera abatambuza ebigere bagenda Namugonga balala byabisi n'okubirika biyibisi. Ngambye duleva wange ne mugamba yimirira, nayimirira ne mugamba wa oli oti eyulagawa tugenda Namugonga amalama gatuuse konzoke Namugongo waliyo ki? N'angamba abajulizi abafiirira eddiini y'Abakatuliki ne mubuuza Obukatuliki bwali bukoze eki okubufiirira. Mbadde Kabaka ye yabusapootinga ne babuleeta wano mu ggwanga ate Kabaka ye yafuganga eggwanga. Wabula nze ekintu kyentegeera kiri eki nti abantu bano bafiirira eddiini bajeemera Kabaka. Bwe yababuuzanga amannya nti nze Mawaggali, nze Bazekuketta, tobadde otegeeza ki ti Ssaabasajja Kabaka kituufu gwe pulezidenti waffe era gwe Kabaka waffe tubadde tumanye eddiini yaffe mu nnono era n'ekigambo ssabo kino kyekivaamu erinnya nti abasabirwa ly'essabiro. Nze sigenze mu ddiini z'Abazungu n'ebintu bye batugamba sibitegedde. Baŋŋamba kwokya kigwa kyange, baŋŋamba kwokya sabiro. Otegedde abajulizi abo ne bafiirira eddiini ey'ennono lwakubeera Omuzungu yatusinza amaanyi ne babikyusa ne babikuba mu ddiini zaabwe. Bajeemera Kabaka nga balemera kweno ddiini eyaffe y'obuwangwa n'ebintu. N'agamba mubasanjake mubajjeewo. Omulala bamujja wano waffe Sseguku, bwe bamujja ne bamutwala ne bamuttira Namugongo ne babuukya kuba bajeemedde Kabaka. Naye kati olwaleero bakeera kwabika bigere bagenda Namugongo kulamaga yafiirira eddiini Katuliki. Yali ekoze eki? Abaana b'abaddugavu ffe abagezigezi tuweebereremu tubeere ng'akaana k'embaata. Ebigambo tebijja kuba bingi nnyo wabula njagala tubaweeyo akayimba webala okukola n'okuuma. Teekayo kati awo nno kajyawo nga bategeeza kyentegeeza. Banange nina obugambo bwe nkwinda nze
ziruweddeko mbadde nkyazina abantu bakatonda bweza bannamasaka nga sineerabira waliwo omuze ogukudde ejjembe Masaka okusolooza abasawo baffe ab'ekinansi
nga mulimbalimba nti gavumenti ebasindise okusolooza abantu abasawo b'ekinnansi omusolo ne mubagerekera emisolo egitalina nawe giva. Mwali mukiwuliddeko mu parliament? Mwali mukiwuliddeko? Ate abasawo b'ekinnansi nammwe gundi nze najja kutereeza najja kukyusa mwebereremu ekintu kye twakaabira emyaka n'emyaka witchcraft simanyi mu mwaka gwa 52 etteeka we lyajjira ekyo nno kyavaawo abasinga temukimanyi nakimanya. Parliament yakiyisa president n'ateekako omukono. Ebyo bye mbagamba biri mu buwandiike. Akiti obutasoma nabo obumenya bukulu njagala mbabuulire. Akiti akawaayirawo nkeerabidde naye temufaayo nze pulezidenti wammwe wadde saasoma obwongo nnina. Otegedde baatuwonya ekintu kimu. Otegedde pulezidenti yasayininga mangu ng'alaba tufiira obwereere. Omuntu ajja n'akuleetera akaana nga kalebaleba n'akakuleetera oba mukyala we bamwatuwe n'amuleeta n'amukubaawo ng'asigaddeko kikuba mukono. Abasawo abazungu bamugambye tetulaba bulwadde bumuluma ne baddukira ewakula nnama. Oluwa okumutuusa omuntu n'akutukirawo poliisi eggirawo. Oso omuntu ekyo baakituwonya. Ekyo baakituwonya. Ekirala ssente. Omuntu najja ewuwo n'omujjanjaba n'atawona n'akomawo ku makya ne poliisi n'agamba nzize zirize zange saawonye. Ekyo nakyo gavumenti yakijjawo pulezidenti yasayininga okuggyako kye baatusaba nti abalwadde tubaluwe tutandika okubawa lisiiti. Ekyo baakitusaba era ngenda kuba lisiiti ezatuli bumu nsaasanya eggwanga lyonna. Laga ensaasanya oba omugyeko obukadde 10 si kikulu. Wano mu covid abantu baffe baafa nga bajja ku bukadde 15 naye nga bamuguza okusigeriye. Mutegedde tebazisasula. Bwe tutwala abaana baffe oba bakadde baffe obaffe bwe tugenda mu malwaliro amazungu omwana oyo n'atawona mukakasa esente tetusasula sente n'okugyayo mulambo. Ffe tuli Katonda. Katonda yatuwa amaanyi ag'enjawulo wadde omuzungu yagakuba n'atuwa n'obumanyi. Ebintu ebyo njagala mbiteeke mu mutwe gwammwe. Naye teyatuwa maanyi gamusugulumako. Mulago we baali bagizimba baasoosaako mokyali. Otegedde basoosaako ki? Obanga balina ba profesa obanga balina badokita abakugu lwaki baseehako mokyali? Gwe lwaki olina galanti nti bw'ogenda omusawo w'ekinnansi alina kuwonya tteeka? Ekyo pulezidenti yakituwonyezza. Era mwenna atalina namba yange mugifune 0789 657 5 29 0789 657 5 29. Munasonyiwa oluzungu lwampisa bubi wadde saalusoma naye omumanyi oluzungu lulimi kanjibadiremu oluzungu. 0789 67 51 29. Njiddemu. Can I repeat it? Okay. 0789 67 51 29. Etteeka eryo baaliisa naye teryafunibwa bulungi mawulire kuba abatukuba bangi. Naye ate nze neewuunya abantu abatukuba. Ffe tubateeka mu paliyamenti. Ffe tubateeka wonna gye bali waggulu. Bajja kiro nga bakukuta. Kati omuntu ng'oyo ng'omuwa ekyanya ng'essimu yange ogirina. Najja naga nti anti saayise kuwa paliyamenti nzirize obukadde bwange 2 bwe nakuwa ku ddiiru ki gw'oli Katonda.
Katonda yakuwa amaanyi naye ataaga mwagesigaliza. Okimanyi n'abagenda ku basawo abafere bawona. Bw'oba ogende wakulana amateeka mu obukkiriza. Kyono ye musawo agenda okumponya. Teeka mu obukkiriza. Gwe bw'oba okakasa ndi siwonya. Weeweeyo nkutega ettalo. Olya we kuwatukira ku mutima. Hey! Bw'ogaa nti ndi mufere simanyi muddu. Gwe weeweeyo jyawo nkutega ettalo. Oliwulire mu kifuba bwe liwuluguma. Bannange abasawo bange ab'e Masaka baguleta Masaka please. Mulina okumanya amateeka. Nze mmanyi amateeka naye saasoma. Nakoma mu P3 nensiba nekira. Please. Nze singa nasoma nze singa nze ndi mukyanabbanja. Hey, ate nkulimba. Otegedde. Saba kabona wuno. Wama watuuka mu P7. Naye sigwe kabaka waffe. Tetukuvunamira buvunamizi. President bwe twatuuka mu maaso ge yakugamba atya. Kibanyonyole. President kye yakugamba. Obitegedde bulungi. N'olwekyo ebintu bino mbigamba mmwe. Twebeereremu. Mubeere ng'obwana bw'embaata. Mutadde kufiira musabo lye n'otiitira polisi n'egyewo n'ekutunza n'ekibanja. Naffe tuli bajjanjabi. Wano mu COVID. Kale mu COVID bagala ebintu byonna. Wawulirako nga bagenda nti amasabo bagagadde.